Gateway High School Maganjo. With immense gratitude to God, we celebrate the outstanding achievements of our O and A-level students. At O-level, we are blessed to have 2 students scoring straight 8s, 2 scoring 9 in 8 subjects, and that impressive 103 first grades. At A-level, 3 students achieved an outstanding 20 points, 2 scored 19 points, and a remarkable 8 scored 18 points. We are incredibly proud that all 100 students met the university admission requirements. These results are a testament to the hard work of our students, teachers, and the unwavering grace of God. Here's to continued success. Mukama waffe yeebazibwe, twebaza omukama abukeesezza enkya ya leero. Tebibadde byangu, tufunye okusomoozebwa, tusooka okusaasira bannaffe aba Mukono Diocese abaafiiriddwa Reverend Canon Lubega, kitalo nnyo, kitalo ddala, ate ne baganda baffe bonna abafunye ebizibu mu wiiki eno gye tukomekkereza. Tusaba omukama ayongere okubanyiga ebiwundu, abalwadde abajjanjabe. Sunday yakubiri mu budde obw'omwaka kya tuli wano ku St. Augustine Catholic Parish Esseeta nga lino nno Ekereziya eno oba ekigo kino kisangibwa mu ssaza ery'Erugazi erikulemberwa Right Reverend Christopher Kakooza. Mu ngeri y'enjawulo essaza lino yerigenda okutegeka emikolo egy'ennamugongo okulamaga okw'omwaka guno be bagenda okutegeka. Naye zaali 17 omwezi ogwa Julayi, abajjukira abamu temukyajjukira kubanga byali biseera bya kanaayokyani, byali biseera bya COVID mu Julayi wa 2021. Kereziya ya wano Esseeta nze ngamba olwaleero wenna twasoma olunaku olwa Sande enkeera Kereziya nemenyebwawo, yali nfunda ne basalawo okuzimbira omukama Ekereziya emuweesa ekitiibwa ennene esobola okutuuza abakristu kubanga abakristu mu kitundu kino beeyongedde. Sande ya leero yanjawulo mukko. Bukedde TV ng'ejaguza emyaka 15 naffe abawulira eddoboozi tuyina kye tulagawo, tuyina kye tujaguza. Engeri y'enjawulo ffe tujaguza okubeera nga ffe twatandika twali basaale nga Kereziya eno etandikibwa okuzimba mu 2021 ng'ennaku z'omwezi 17 nga wetukudde olunaku olwaleero twagala okubalaga Kereziya mugiraba weetuuse kati. Ebintu tebibadde byakusaaga, tebibadde byangu, naye nga bwenkikakasa nti ebirimu omukama tebisobola kulema. Ekigo kino kikulemberwa Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa era nga yagenda okutukulembera mu ekitambiro kya misa ku Sande eno ey'okubiri mu mwaka gw'Ekereziya kya. Nga tetunnatandika ekitambiro kya misa, njagala okubalaga ttiimu gye twatandika nayo omulimu guno, abasobodde okukola omulimu ogw'enjawulo gwe mulabako olunaku olwaleero. Mulimu Ssaabakristu akulembera ekigo kino era nga mulimu n'abo abavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Okukumaakuma abakristu okulaba nga bakola omulimu guno si kyangu. Nga bwe mumanyi ebiseera bino ssente zaafuuka ssente, naye basobola okulaba nga babakumaakuma okulaba nga omulimu gwa mukama gutuuka essaawa ya leero. Nja kubasaba musembere wano kumpi, ttiimu eno ebadde y'amaanyi ddala. Gw'oba oli awo oyinza omulimu guno gulaba nti tegusoboka, naye ebya mukama bisoboka era bakoze ekisoboka ne basala gonna okulaba nga tutuuka olunaku olwaleero. Ekereziya okugizimba okugituusa wano mukwano gwange, olaba n'ennyumba eyo gy'osulamu ewaka oyinza okutwala emyaka n'emyaka, naye okuzimba Ekereziya ekiggwa ekiweesa Katonda ekitiibwa wamma ggwe nga bw'okiraba si mulimu mwangu. Kubaddemu okwewaayo, kubaddemu okwefiisa. Bwe tunaamaliriza okwogera nabo ne batubuulira okusoomozebwa ku bayiseemu, biki
bye bakoze okulaba nga ekereziya etuuka bweti. Awo nja kubanga twegatta mu kitambiro kya misa ku lunaku olwaleero. Nkwaniriza Joseph ku Bukedde TV. Kale nyabo webale nnyo mwannyinaze Cissy okujja. Nze Joseph Lwanga, Katonda yampa omukisa nkulembere olukiiko oluzimba kereziya eno. Era Cissy tukwebaza kubanga mu lockdown twakuyita ojje tubeerewo nga tutandika biseera byonna obadde ojja. Mwebale abalabi bawulira eddoboozi mubadde mutambula naffe. Tetubadde na kusoomooza kunene nnyo, kugamba bugambi bantu sente. Oyinza okiyita okusoomooza naye bo bamanyi ekyo Mukama waffe kye yatulagira nti mugende mu biwonvu, mugende mu nsozi, muteme emiti, mujje munzimbire ekiggwa nze nkyeyagalire mu ddoboozi lya Katonda si lya Lwanga. Kaakati buli lunaku tuli bajjukiza eryo nti liwulire eddoboozi eryo Mukama lye yatulagira. So kyewandiise okusoomooza ffe tetujja kulekerawo kibajjukiza. Weebale nnyo okujja olwaleero, weebalire ddala. Kati sayidi yange eno ey'omukono oguli emmere, nakula waliwo eddoboozi lyempulira ku rediyo emu, rediyo Simba, ne ŋŋamba bulikya ne mulabako oba naye Mukama nga bw'atalya nguzi naali olwo ne mulabako, naye abaddewo nnyo mu kuzimba ekereziya. Ngenda musaba abeeyanjulire ate atubuulire wa kereziya weetuuse. Weebale nnyo Cissy. Abamu ku ffe tuli bantu bakusinkana era osobola tusinkana mu mirimu gya Mukama okusinga. Onkoze bulungi oba koma wali ku rediyo emu ng'eringa etalina linnya lyayo wandibadde okitaddemu. Nze Jeje Ssemanda ndi Mukristo w'esseeta. Ku mulimu gw'Omukama guno nze nkulira olukiiko lw'okunoonya ssente ezizimba ekiggwa kya Katonda. Naye nkulira lukulire. Bano bonna nga bw'obalaba ffenna tutuula ku lukiiko olwo era tutemera wamu entotto okulabika nti omulimu gwa Katonda gutambula. Cissy tukwebaza. Twatandika omulimu guno mu kaseera akazibu ennyo, abantu mwe baali batalowoozeka, abamu balowooza n'okulowooza nti tugudde eddalu. Naye ebintu bya Katonda bwe bityo. Nga tutandika omulimu guno mu Julaayi omwaka ogwa COVID-2021, twasaba Katonda nti byayogerako mu byawandiikibwa nti asobola okumenya ekiggwa mu nnaku 3 n'akizaawo. Twasaba kituukirire mu biseera byaffe. Ennaku 3 ffe tugiyita emyaka. Bwe tutyo emyaka 3 gigenze okuggwako ye Julaayi w'omwaka oguwedde 2024 ng'ekiggwa kya Katonda tukituusiriza we kisobola okubeera nga Bakristo basobola okuyingira ne basabira mu mmisa. Naye olw'okuba nti tuzimba nnyumba ya Mukama eteekeddwa okusinga ennyumba zaffe zonna, emyaka 3 gyaggwedde ng'ekiggwa kimaze okuyimirira era nga kiriredde. Naye kakati guno omwaka oguddako gwa kukiggulawo tukiyingire. Tusaba Katonda akkirize kino kituukirire mu kiseera kyaffe. Nga Kristo wali omutwe gw'ekereziya, abaami mitwe gy'amaka, ate era tulina omutwe ogw'Abakristo. Akaseera kano gwe ngenda okubeera nga njogerako naye yakulira Abakristo bawano. Atubuulire omulimu gwa Katonda guno okuggwa obulungi, kubanga kati ffe kye tugoberera twagala omulimu guno nga guwedde. Tubuzaayo kyenkana ki? Neeyanza nnyo nnyabo Mukyala Cissy. Tukweyanza byonna by'otukoledde naddala Bukedde okujja otuwagira. Kati ekereziya we tugituusizza tugenda kola floor nga bw'ogiraba. Twasalawo floor tukole ya granite. Era gwe tuliko ceiling tugimaze naye nga tusuubira omwaka guno gunaggwerako granite tujja kuba tumumaze n'endabirwamu amadisa mwegali ne mu bulamu endabirwamu. Amasannyalaze waya mweziri kubulako taala mpozi n'olutaali
oba munagiraba nayo tugitandiseeko era Mukama bw'anaaba tusaasidde tulowooza omwaka guno we gunaggweerako tujja kuba Kereziya tugimaliriza. Mu Desemba Christmas ewedde twajja ne tusomerako wano era bwana mukulu waffe n'agamba abakristu te Desemba 2025 eri wansi gye tuli mu Exile tugenda kuviirayo ddala era tusuubira nga Mukama atukulembedde tujja kusobola okukituukiriza. Twagala okwebaza abantu bonna abatuwadde obuyambi naddala abakristu ba wano e Seeta. Eriyo n'ab'omu bitundu ebirala batuwagidde naye abakristu wano batuwagidde nnyo 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 era ssente ezisinga abasinga batubuuza ssente muzijjawa. Tuzijja mu bakristu wano mpola mpola ze baleeta bano ne yeetema ono n'akola ki ne tukwata ebibbo waffe butonotono naye nga bonna tubeebaza. Naye tuyatusuubira nti omwaka nga bwe twasuubiza nti Desemba Christmas ya 2025 tujja gisomera muno nga Kereziya ewedde. Oyo gwe mutwe gw'abakristu ba wano. Ate era asembayo olunaku olwaleero tugende mu kitambiro kya Misa naye agenda kubeera nga atweyanjulira. Ye nno omulimu gw'agenda okutukolera agenda kwongera okukunga si bakristu ba wano kubanga Kereziya ngagga nga bwe mukimanyi. Teringa masinzizo oba oli awo amalala. Owagamba nze ndi wagundi nze ndi wagundi. Nze Kereziya wengisanga wennyingira. Kati nno ali eyo ono asembayo agenda kutukungira abakristu. Si ba wano bokka ab'e Seeta awamu abantu bonna buli awulira nga ekyo kimukwatako kubanga kimukakatako okuzimbira Omukama ekiggwa. Ssebo tukwaniza ku Bukedde. Tusanyuse nnyo okulaba mukyala Sese ne Bukedde tubeebaza nnyo okulaba nti mukoze omulimu omulungi ennyo omunene okulaba nti Seeta Catholic Parish mugigattako ettaffaali tweyanze nnyo tweyanzeege. Nze Ssemwogere Semakola Charles era nga nze ntwala ebbendo lya Central Uganda era nga nze mbakulembera era nga nze mbakunga era nnyongera okubakunga bannanga abakristu mwenna abali mu Central Uganda mutwegatteko tulabe nga tumaliriza omulimu guno era n'aba Northern Uganda, Eastern Uganda ne Western Uganda mwenna mujje mutwegatteko tumaliriza omulimu guno tugende mu maaso nga bulijjo bwe tukola nga tugattako ku mulimu gwa Mukama waffe gwe tukola ne Seeta. Ozisise kaliko oyogedde bwe tuba tukunga abantu okwenyumiriza mirimu egifaanana bwe giti tukusaba gwe atulaba ku Bukedde Katonda ekyamututondesa ffe ffenna si bye bintu ebyensi ffe bye tukola. Ye yalina ebintu bina byokka. Lwaki yatonda omuntu? Yatonda omuntu amumanye, omuntu amwagale, omuntu amuweereze ng'akyali mulamu ng'ali ku nsi. Bw'abimaliriza ebyo ebisatu asobole okumutendereza emirembe gyonna mu ggulu. Gwe ng'akyali mulamu yonna gy'oli wano kati tuli Seeta mu nzikiriza yonna gy'olimu lwana nnyo okulabika ng'ebintu ebisatu ebyo obituukiriza. Katonda w'omumanya, Katonda w'omwagala, Katonda w'omuweereza ng'okyali ku nsi. Ebyo bw'onoobinyweza obwakabaka bwa Katonda bujja kuba tibukuli wala. Nze sigenda kwongerako ku bigambo by'abakulu. Kiri ali ggwe gwandaba gwe weeteeseteese otya weetegese otya Goldswe High School be banteekamu ssente okulaba nga puroguramu yaffe neyawulira eddoboozi egenda ku mpewo era ebuna wonna wonna. Kyendi mu kukola kino nkulambuza omulimu gw'Omukama we gutuuse. Jjajja byayogedde Katonda kye yatondera ffe ffenna kwe kumumanya, okumwagala, okumuweereza mu nsi ate n'oluvannyuma tumutende emirembe gyonna mu ggulu. Kiri eri ggwe weesalirewo, nze sinze akusalirawo, ayina okukuweereza kubanga mu ggulu oligendayo bw'omu. Tetugenda genda naawe mukwano gwange andaba oba ggwe ampuliriza. Ennaku z'omwezi 24 Minsi and Mr. Bukedde tugenda kubeera wali ku La Bonita. Empaka ezo zigenda kubeera nga zikomekerezebwa wano awutaali Omukama wegenda okubeera wennyimiridde. Omukama tugendanga kumusinza nga tusinziira wano. Awo nno mwenna abalabi abawagizi ba Bukedde ffe emyaka 15 egyawulira eddoboozi kino kye tusobodde okubalaga era tubakakasa nti tugenda kudda ng'ekiggwa kya Katonda kino
kiggulwawo ate tubalage ebinene ebikuuno Omukama byakola. Tugenda kubeera nga kati tuwegatta mu kitambiro kya misa nga kigenda kulemberwamu Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa akulira ekigo kino. Abeerugazi mwe mukulembera emikolo gy'ennamugongo oba omwaka guno mu Gwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 mmwe muli mu nsiike nga agenda okukikulemberamu ekitambiro kya misa eyo yakulira essaza lino ery'erugazi Right Reverend Christopher Kakooza. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi katwegatte ne bannaffe ab'Esseeta St. Augustine Catholic Parish mu kitambiro kya misa. Kulinnyira Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abantu ba Katonda abaagala olwaleero tukuza Sande yaffe ey'okubiri mu budde buno obw'omwaka kya. Tusaba Mukama atuyambe oyo eyali ku mbaga ekyokunywa ne kiggwawo. Maama Maria n'abagamba nti mukole kyonna ky'anaabalagira era ky'anaabagamba, era baakikola. Essanyu eryali liweddewo ne liddawo. Naffe mu kitambiro kino Mukama tumusabe abo abafaanana ng'abaweddemu essuubi, abo abafaanana ng'abatakyalina kyakunywa tuze mu kitambiro kino. Maama Maria atusabire eri omwana we ebyo byonna
byetutalina tubifune katuya tulenga bwe tuli aboonoonyi tusaana okuweereza ekitambiro kino omukama kyanaasiima neetondera katonda muyinza wa buli kantu katonda muyinza wa buli kantu atukwatula ekisa tusonye ensobi zaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo amiina Kyrie
ayi katonda ssebonako muyinza wa buli kantu gwatwala ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi uliza n'ekisooka egayira kw'abantu bo tuwe n'eddembe mu kacyo kano ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe oyo awanga n'alamulanga mu kimu n'Omwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe. Ayi Mukama okulaba nate z'olabasiwo ow'essuubi. Ayi Mukama okulaba nate z'olabasiwo ow'essuubi. Essomo erisooka. Awasa nga bw'asanyukira ku mugole bw'atyo Katonda bw'ali kusanyukira. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogw'enkaaga-mu-ebbiri olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano. Ku lwa Siyoni sigenda kusirika, era okubeera Yerusaalemu sigenda kuweera, okutuusa obutukuvu bwakyo bwe bulivaayo ng'ekitangaala n'okulokoka kwe ne kwaka ng'omumuli. Amawanga galiraba mu butukuvu bwo, ne bakabaka bonna ekitiibwa kyo, era oliyitibwa erinnya eriggya, akamwa k'Omukama lye kalikutuuma. Olibeera engule ey'ekitiibwa ku mukono gw'Omukama, era ddamula w'obwakabaka mu mukono gwa Katonda wo. Toliddayo kuyitibwa mulekwa, n'ensi yo teriddayo kuyitibwa matongo, wabula ogenda kuyitibwa ssanyu lyange, ate ensi yo nfumbo, kubanga mu ggwe Omukama mwasanyukira, n'ensi yo eriba efumbiddwa. Anti ng'omuvubuka bw'awasa omuwala embeerera, n'oyo eyakuzimba bw'alikuwasa, era ng'awasizza bw'asanyukira ku mugole, ne Katonda wo bw'alikusanyukirako. Ebyo Omukama yabiga. Tugenda kwebuulirira n'Ezzabuli ey'ekyenda-mu-ttaano ekiddibwamu. Ebikuuno bya Katonda mubinyumye mu bantu bonna. 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 Muyimbire Omukama oluyimba oluggya, muyimbire Omukama mwensi zonna, muyimbire Omukama mutendereze erinnya lye ekiddibwamu. Ebikuuno bya Katonda mubinyumye mu bantu bonna. Mulangirire buli kanaku obulokozi bwe, ekitiibwa kye mukinyumye mu bakafiiri, mu bantu bonna ebikuuno bye ekiddibwamu. Ebikuuno bya Katonda mubinyumye mu bantu bonna. Muwe Omukama ayi ebika by'abantu, muwe Omukama ekitiibwa mu buyinza, muwe Omukama ekitiibwa ky'erinnya lye. Muweereze ekitambiro, muyingire mu luggya lwe ekiddibwamu. Ebikuuno bya Katonda mubinyumye mu bantu bonna. Ayi ensi yonna mukankane mu maaso ge, mwogere mu bakafiiri nti Omukama yalamula, yanyweza enkulungo y'ensi obutanyeenya ekiddibwamu. Ebikuuno bya Katonda mubinyumye mu bantu bonna. Ayi Mukama z'olabasiwo ow'essuubi. Ayi Mukama z'olabasiwo ow'essuubi. Mwoyo yagabira buli muntu nga bw'ayagala.
Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Abekolinti omutwe ogw'e12 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'e11. Abooluganda, enneema zirimu enjawulo naye mwoyo y'omu, n'engeri gye zikozesebwamu naye njawufu, naye ng'Omukama y'omu, n'emirimu egikolebwa nagyo myawufu naye nga Katonda y'omu. Yakola mu ebyo byonna, anti mwoyo buli muntu gwe yeeyolekeramu ayagala kugasa balala. Omu mwoyo amuwa kwogeza magezi, omulala kutegeeza binajja. Mwoyo era nga y'omu, omulala mmanyi nga kukkiriza mu mwoyo oyo yennyini, omulala maanyi ga kuwonya mu mwoyo oyo y'omu, omulala kukola byamagero, omulala kulanga birijja, omulala kumanya biri mu mwoyo, omulala kwogera nnimi, omulala kuzivvuunula, naye mwoyo akola ebyo byonna y'omu. Yagabira buli muntu nga bw'ayagala. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda n'essanyu lingi musituke twanirize amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Yesu n'abagamba nti kaakano musene
mutwalire Katikkiro w'embaga ne batwala. Naye Katikkiro w'embaga bwe yaleka ku mazzi agafuuse vviini gy'atamanyi na gyevudde, so abaweereza abaasena amazzi bo baali bamanyi. Awo n'ayita awasizza n'amugamba nti, omuntu yenna asooka kugabula vviini nnungi, naye abantu bwe bamala okukkuta n'aleeta etali nnungi, so gwe waleseeyo evviini ennungi okutuusa kati. Mu byewuunyo bya Yesu ekyo kye kibereberye yakikolera mu Kaana eky'e Ggaliraaya, n'ayolesa ekitiibwa kye n'abayigirizwa be ne bamukkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'aserengeta e Kaferenawumu yennyini ne nnyina ne baganda be n'abayigirizwa be, ne bamalayo ennaku si nnyingi. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Olunaku olwaleero tukuza Sande ey'okubiri mu budde obw'omwaka kya. Tumanyi bulungi Sande ewedde twakuza okubatizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe yamala okubatizibwa n'agenda okutandika emirimu gya kitaawe, kyetwandiise public ministry. Mu Vvanjiri gye tuwulidde, Yesu akola ekyewuunyo ekibereberye, afuula amazzi evviini ku mbaga ey'e Kaana. Nga bwe tumanyi bulungi era bwe tusoma mu bikolwa bya Sakkuli eby'ekitangaala, ekikolwa ekisooka nga tugamba nti era nga kigamba Yesu Kristo abatizibwa mu mugga ki? Mugga Yoludaani. Ate ekyamagero ekyokubiri kigamba nti Yesu Kristo afuula amazzi evviini ku mbaga ey'e Kaana. Kweza awo tuddamu ki? Ayi Maria tusabire tolese ekisa eri bantu bannaffe. Ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero, amasomo gonna ge tuwulidde gasonga ku kwagala kwa Katonda eri abantu be, era gatujjukiza nti Katonda tali wala n'abantu be, Katonda tali wala naffe. Gajjayo bulungi okwagala kwe eri nze naawe. Essomo erisoose tetuwulidde nga liva mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Isaaya yawandiika ng'azzaamu abaana ba Isirayiri abali mu buwaŋŋanguse essuubi. Baali baweddemu essuubi ng'ekibuga Babilooni kikubiddwa, nga babonyeebonye ekimala. Najja okubazzaamu essuubi ng'alaga era ng'alanga okununulibwa kwabwe. N'abasuubiza nti tebaliddayo kuyitibwa baamulekwa, n'ensi yaabwe teriddayo kuyitibwa matongo, wabula nga bagenda okufuna erinnya eppya, ng'era bagenda kuyitibwa ssanyu lyange, ssanyu lya Mukama. Ate ensi yo nfumbo, kubanga mu yo Mukama mwalisanyukira. Isaaya yali azzaamu abantu abo essuubi, abaana ba Isirayiri.
essuubi eryo oba okwagala kwa Katonda kwongedde ne kuviirayo ddala mu Vvanjiri gye tuwulidde Yesu ng'ali ku mbaga ey'Ekaana. Ffenna twali tubaddeko ku mbaga oba omukolo ogw'essanyu, naye ebyokunywa bwe biggwaawo oba eby'amasanyu bwe bitandika okukendeera, abali ku mbaga oba abali ku mukolo oba mukadde ak'essanyu nabo batandika okukyusa mu nneeyisa ne mu nkola y'ebintu, batandika okunakuwala. Kati embeera eyo ye yali ku mbaga Ekaana, naye Yesu n'akyusa embeera eyo, n'abaddiza essanyu, n'abaddiza essuubi, ne badda mu kujaganya. Nze naawe ekigambo kya Katonda olwaleero kituyigiriza tuyinza okuba tulina embeera gye tuyitamu mu bulamu bwaffe nga yeefaananyiriza abaana ba Isirayiri gye baalimu mu bwaŋŋanguse, nga yeefaananyiriza ekyo ekyali ku mbaga ey'Ekaana, ng'ebyokunywa biweddewo, nga tulina amayengo mwe tuli okuva ku mirimu gye tukolera, okuva mu maka gye tubeera. Omukama olwaleero ayagala okutuzzaamu essuubi, atugamba nti tatuyita lwakuba tulemeddwa, naye ayagala okutuwa erinnya eppya, ayagala okutuzzaamu essuubi, ayagala okutuzzaamu okukkiriza, ayagala okukyusa ebyo ebiremye oba ebiganye mu bulamu bwaffe, ayagala okutuddiza emikisa gyaffe, ayagala okukomyawo essuubi gye twalina oba mwe twatambuliranga ne livaawo olw'embeera ezimu. Naye ki kyatuyita okukola? Nze naawe atuyita okumukkiririzaamu ate n'okubeera omuwulize gy'ali. Tuwulidde bulungi mu Vvanjiri Biikira Mariya ng'agamba omwana we tebalina viini, nti oba eviini ebaweddeko. Essuubi eryo gye yalina mu mwana we nti asobola okukyusa embeera, naffe olwaleero lye tuyitibwa okubeera nalyo, nti asobola okukyusa embeera mu bulamu bwaffe, asobola okukyusa abo abandibadde amazzi ebizu bye tulimu mu bulamu bwaffe n'abifuula eviini. Tuyitibwa okumukkiririzaamu ate n'okumwesiga oba n'okubeera omuwulize gy'ali. Tumukkiririzaamu tutya? Nga tutwala obudde okwegayirira mu ssaawa. Newankubadde ensangi zino bingi bye tutawukamu nga tugezaako okweyimirizaawo, naye tufisseegayo akadde ak'essaala okwekuba ku Mukama, ye asobole okukyusa ebyo ebiganye mu bulamu bwaffe. Tuyitibwa okumukkiririzaamu. Biikira Mariya yagamba abaweereza, mukole buli ky'anaabagamba, mukole buli ky'anaabagamba. Bwe baawuliriza ng'abagambye okujjuza amatogero amazzi, ye yagafuula eviini. Naffe olwaleero Mukama atugamba mukole buli kye nnaabagamba. Kyatugamba kyekiriwa? Kwe kukwata era kwe kunywerera ku biragiro bye. Bwe tunaakola ekyo ajja kukyusa embeera ezo ze tuyita enzibu mu bulamu bwaffe. Ate bw'anaamala okuzikyusa ajja kukomyawo essanyu. Ate essanyu eryo lye tujja okugabanako ne bantu bannaffe.
nga bwe lyaddamu okubeera ku mbaga ey'ekkaana nti teriba lyaffe ffekka naye tuligabanako n'abo abalala. Emikisa gya Katonda oba ebirungi by'atuwa tebisigala muffe ffekka. Atuyita nti bw'aba alina waakositudde n'akuteeka mu bulamu, gabanyizaako abalala abo abali mu bwetaavu. Bwe tunaakola ekyo, bwe tunaamwesiga, bwe tunaatambuliranga mu makubo ge, ye ajja kufuula amazzi agali mu bulamu bwaffe evviini, ajja kutuzzaamu essuubi, ajja kututuusa ne mu bwakabaka bwe. Omukama abeere nammwe. Abantu ba Katonda bagalafiirire tutafule nzikiriza Katonda omu yakola eggulu n'ensi nga byonna ebirabika n'ebitalabika, nzikiriza Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwaka wa Katonda, bazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekitaba kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa muzaalibwa teyatondebwa, ye bw'atiibwa Katonda alugama ddala. Byonna mwe byakolebwa, olw'okwera kw'abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Maliya omubeererivu, owa Mwoyo Omutuukirivu, n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera kwe yakomerera n'omusaalaba, n'abonagana emigego gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'esatu nga bukyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ebbanga bwa Paatiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Omutuukirivu, Omukama abeerawo obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, tusinzaamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza Kingu, eyogerera abalamuzi. Nzikiriza n'Eklezia omu omutukuvu Katolika eyava mu Matume, yafa abatisimu n'okusemberera, era ndirira okuzuukira kw'abaavu n'obulamu obw'emirembe egijja. Abooluganda baagala, twegayirire n'omutima gwaffe gwonna, katusaba Katonda paatumiza buli kantu, ayagala abantu bonna balokoke era batuuke ne kumumanya. Okasirise Omukama katumanyire ebyetaago byaffe. Twegayirire. Ayi Katonda gw'ekituukiro kyaffe, gwe maanyi gaffe, gwe nannyini okusaasira, Kristo okwegeera kw'Eklezia olwo kye tukusaba nga tetubuusabuusa, tukifutire ddala. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
tuwokweyunanga ekyamagero kino mu ngeri esaanidde kubanga ekitambiro kino buli lwe kiddibwamu okugulumisibwa gwa mulimo gwa kununulwa kwaffe ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Oyamase emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Gamma kisaanye n'okuteeka kiseeka kituufu ddala era wemutuviira n'okulokoka. Omukama paati omutuukirivu Katonda mwiza buli kantusaba nnala okwebaza bulijjo nabwe bantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Yatusaasira ffe abantu okusobya kwaffe nakkiriza Mariya mbeere gwa musaale. Yabonabona ku musaalaba n'atuwonya okufa akagenderere ate bye yasuukira n'atuddiza obulamu obutaggwaawo. Kyetuva tussa ekibi ne bamalayika ne basaba malayika babugiriza Namulondo abafusaamu n'ennyiriri zonna ez'eggye ery'omu ggulu okuyiga olimba otendeza ekitiibwa kyo nga twatwa obutamala nga tugamba nti mutole munyokunomenna ante ne kalise y'omusaayi gwange ogenda gane empyata ey'olubeerera
obunaayibwa okubeeramu n'okubeera abangi okusanyusa ebibi kino mukikolanga lwako nzijukira. Amagero kyokukkiriza olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisiya okulokoka nga tukwebasa kuba tugenza okunyira mu maaso go n'okuweereza. Jukira ne baganda baffe abeebase nga basubira okuzuukira naddala abo tetusabidde mu kitambiro kino bakkiriza bajje egyo yakaakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafuna bajjira ekisa mu kufa naffe ffenna tugendedde tusaasire saana okugabana kulamu obutaka okutenda n'okugulumisa wamu ne Mariya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna bali bakusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omweta okufuna n'ofunamu naye era byemu okumya buli tonda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twongere okuteeka mikono gy'Omukama nga tusabira Mukama atuyambe era atubeere nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwenga yaffe ya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa bwe tukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukegadde twokulembibwa na tuyambe tube mu ddembe tugire ekisa n'ekibi ennaku zonna tutebenkera awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kuba tusuubisa n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe kabaka gw'obuyinza gw'owekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe n'amaaso gazakkiriza ku ekereziya yo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala ggwe awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omweyagalizi munne emirembe. God's Way High School Maganjo. With immense gratitude to God, we celebrate the outstanding achievements of our O and A-level students. At O-level, we are blessed to have 2 students scoring straight 8s, 2 scoring 9 in 8 subjects,
and that impressive 103 first grades. At L level, 3 students achieved an outstanding 20 points, 2 scored 19 points, and a remarkable 8 scored 18 points. We are incredibly proud that all 100 students met the university admission requirements. These results are a testament to the hard work of our students, teachers, and the unwavering grace of God. Here's to continued success. Ona kalika katonda una JBS besi mwabo naba chikafu bagenda ya kalika ayi mukama siwani leo ndio wangu oya kusiamo moyo wangu na bila msaidia Kristo tukomera bitose muramu mutakuwa amina.
Omutima gujjidde okukwagala ate abo bokusisa n'omugaati ogumu okuva mu ggulu olw'ekisa kyo bafuule kimu mu bujulizi bw'eddiini. Ekyo tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe ow'omu ggulu, twebaza olw'okukolesebwa okuzimba ekigwa kyo ekijja. Twebaza olw'okuganyizibwa okusobola okukusa omulimu ogwo. Tukwebaza olw'okuwa abakiise bonna bukaki abazimbi amagezi n'emmeema okusobola okuzimba obulungi ekigwa kyo. Tukwebaza okutuwa omukisa ffe Eklezia Seetaaliro okuzimbira
omulokozi waffe tukimanyidde ddala bulungi nti okuyigiriza evanjiri n'okutuusa obunuzi bwa Kristo era abantu bonna ab'omulembe guno bwe buvunaanyizibwa obwereere eklesiya bw'ereetise. Awo nno bwe tukusabira ayi Mukama owa omukisa enteekateeka ey'okuzimba ekiggwa kyo ekipya. Tuwa amagezi, ssente na byonna bye twetaaga okusobola okuzimba eklesiya etuuza abantu bonna ate ey'omulembe. Tukusaba otuwe obuwagizi obumala abazimbi abatuukanye n'omulembe. Ate era tukusaba ayi Mukama otuyambe tukule mu kukkiriza, tutambulire mu kukkiriza okwo era twagale nnyo omulimu gw'okuzimbira ekiggwa nga tuwayo kyonna kye tusobola nga n'okwegayirira kye tukusudde. Ayi Kitaffe omukulu, tukakasa nti omulimu guno ogw'okuzimba ekiggwa kyo tujja kumaliriza bulungi kubanga bakekembiri watandika omulimu guno omulungi. Twemaliza okwegayiranga okutamala ayi Mariya omutuukirivu nnyina Katonda eyagisitima omuleza w'ekifo kyaffe kansabe tutuuleko. Nisa ku Sande yaffe ey'okubiri, mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Njagala n'okukulisa abo abaatikiddwa n'ababadde n'embaga ezitali zimu, bannyabo ne bassa omukulike nnyo mukulikire ddala. Twagala okwaniriza abapya bonna abatatera kubeera naffe wano, bannyabo ne bassa omwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Ate mu ngeri enjawulo muzikirize twanirize ababukedde TV Sise ne ttiimu, twagala okubeebaza olw'okutukyalirako ate n'okutwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ababukedde bano tutambudde nabo okuviira ddala yo taatandika omulimu guno gw'okuzimba ekiggwa ky'Omukama. Era mujjukira twali mu lockdown nga muli mayumba gammwe, ababukedde bano ebabatuusaako amawulire nti eklesiya egenda kumenyebwa, nammwe ne mwewuunya. Era tuzze tutambula ffenna, era bazze okulaba etutuusa oluvannyuma lw'okugyamu emiti. Ate nga yenna bategeeza bwe twongeramu amaanyi tewali kitugaana kuyingira eklesiya ffe mu mwaka guno. Ababukedde mutandika okwetegeka mujje musika omukolo gwe musobole. Tetujja kubabuulira ddi, temutubuuza ddi, naye tujja kubabuulira. Ono twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala n'okwebaza budyakuli baffe mu Mugalo Alex atuyigiriza olwaleero, ate ne Kato Ignatius, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sande yaffe eno ye Sande ya development. Ebirango bino mbisoma ate nafuna bbaasa gifune endimalira nga tuleeta bbaasa zaffe ezo. Catholic Men is Good, bamemba b'ekibiina ekimutegeezebwa nti Sande ejja ennaku z'emyezi 26 lwe mujja okubeera ne pate yammwe. Onno buli omu akola ekyateekeddwa okukola ng'ekyabasabibwa. Abaagala okulamaga ewa Sister Amedewo ne mu nsi Nyangobya, okulamaga okwo kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Era ayagala okumanya ebisinga alabe mukulu Matovu Joseph n'emitwalo 3. Olunaku lw'essaza yaffe lino ery'Erugazi lujja kuziba ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogujja. Era twasabibwa okuyambako mu nteekateeka nga buli kabondo wano mbeera mwasabibwa emitwalo gyammwe 2. Twagala okwebaza obubondo okutandisa okuleeta ssente n'obumaze twagala okukwebaza.
era tusaba ssente ezo zijje mu bwangu ddala kitusobozese okukola enteekateeka ennungi. Twagala okwebaza abazadde wamu n'abaana abaaliwo mu lusirika lwabwe, abaana abali mu luwummula okuva mu paaka ya P7 okutuuka ku yunivasite abaali wano ku Lwokuna. Twagala okwebaza abaana abo ate n'abazadde abaabasindika. Tumwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale ddala. Ate era twagala n'okwebaza abo ababayambako abateekateeka emisomo egyo, Mukyala Kalula, Mukyala Mbuga, Buyondo n'abalala. Twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banajja abavubuka balina omusomo ku Sande ejjange ennaku z'omwezi 26 wano Seeta okuva ku ssaawa 5 okutuuka ku ssaawa 10. Ekikwatako nammwe mweteeketeeke. Sande wedde okutema kaffe kaaliwo kuti. Misa esooka gyali mitwalo 7,932, misa eyokubiri gyali mitwalo 3,552, misa eyokusatu gyali mitwalo 5,489. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale ddala. Abaagala okugattibwa Kisembo James ow'e Bujumbura, mutabani wa Ssekyansi Stephen ne Nalubega Lovis ow'e Bujumbura. Baagala okugattibwa ne Wembabazi Christine ow'e Seeta, muwala wa Sawulo Babazi ne Kaha Flores ab'e Seeta. Baligattibwa ng'ennaku z'omwezi 25 ku Saturday ejja e Bukuumi Parish kibeere kikiramu kyabwe ekisembye kisembayo. Alina ensonga yonna isobola okulebera abantu abo okugattibwa, ajja ategeeze ng'obudde bukyali. Editicha w'essomo lya Cardinal Nsubuga SS Nyenga Mixed Day and Boarding Secondary School ategeeza abazadde ne ba guardians nti wakyaliko ebifo mu senior 1 okutuuka mu senior 6. Koteekamu ssente z'olira nga nawe okoze ki? Oteeka ku church yaffe. Otateekamu kati obiteekamu ddi? Nga tuyingidde. Tulina kuteekamu kati. Kale nno nze ngenda kuyimirira wakati wano Bikoni Mugala agenda kubeera wali baabadde wali Bikoni katobeera wali. Tuva mu maaso nga tugenda nga tudde emabega tuleme kwenyiga. Kale mutandika okusirika.
budde twalunkinga kampeni y'okutandika okugula granite abamukuba square meter oba square meters. Mwe mwenna abaakaleetako ku ssente za square meter taagala okubategeeza ssente ezo ze mwatuula square meter granite yatuuse. Okutuuka akabonero akalaga nti tannamala era granite oyo bw'omutunuulira akolako katundu ka kereziya. Katundu kaki? Mwali mu president omwo naye bw'ogenda tokwatako tundako butunuzi oba ate bw'omukwatako n'omumenya omusasula ate okumenya kulekonigi ne kunigi. Kale twongera okusaba abo bonna abanjagadde otuwa square meter ya granite mweveemu erwana yakala otuwa square meter granite si kati naganja kunoonya square meter granite oluvannyuma lw'okulabako era n'okuwulira nti atuuse. Bantunuulira bonna ne batukubanika emikono olw'okuba mwenna mutidde okubanika emikono tugenda kukola bwe tuti ngera buli kyo bwe tukola square meter yaffe ya granite olwali tugikole tutya gisonde jejje janguwa jejje jangu kati okyalumagayimirira nawe kati jejje jangu oyimirirewo kapa ayimirira n'omwami jangu naye kati imeye tasose okujja imeye genda wali kati kakasigala saba munyegaddeko twebaze bwana mukulu waffe olw'omulimu omulungi ogwo. Nsaba abakutte ebibbo gimayitwala ekibbo ekyo tubale mu mangu. Buno obuyinza bwana mukulu yabumba tusooka ne laawundi esooka tuteekwa okuweza square meter oba tutya oba tuki mwetegeke singa teziwera olwo twawukana buli mbuzi ku nkondo yaayo abakyala bokka n'abaami bokka era byebyo bye tulinda. St. Joseph Sikwaya mwebale nnyo mwebalire ddala. Saba bwana mukulu nzikiriza nkutegeeze abanga obudde bugwayo obudde bukola ki nina omukolo gwe nabaddeko olunaku lw'egguleye bweyogerere ne bwe nayogedde obwogezi nwabeerawo omukristo eyavuddeyo se obwana mukulu n'agamba yeegomba singa yali seeta era bw'atyo n'ansuubiza nti asaba tukkirize ajja kunoonyayo emitwalo 10 agiweereze ku kereziya eyo.
tebereza abantu begomba bwegombi nti singa nange mbadde luddawa mwabali wano olabanga ekya bulijjo. Mwana mukulu twamusaba akkirize sebo perembo wanza kukkirize abantu bo abali mu mulimo guno twetegereza abantu abatusembya situgenda kuyingira nabo kiggwa kipya. Twasaba otujja baleka eno onobayiyizanga oba bafuna omusomesa n'abawa omusomo oludda eno nga ffe tuli eri luki waggulu. Nedda bannange namwe mukkirizeeko wiiki neetandika olunaku olwa Mande n'obaako sente z'osaasaanyiza ewammwe ku makubo mu makaago negyoyitira n'olwokubiri bwe lutyo paka lwa mukaaga n'otuuka olunaku lw'Omukama n'ova ewaka nga lwe lunaku lwokka lw'osazeewo olumaleko nga mu kiggwa ky'Omukama ovuddemu nga tosaasaanyiza yadde naki n'ennusu. Kati gwawo n'otukakasa ti naawe tusaana ogenda naawe mu ekereziya empya. Kino kye tubagamba okusituka nga tuwa ebiramu. Bannange ffe tusaba tubeereko ekinyumizibwa esseeta wano. Bwana mukulu musaala gye yatuwa yatugamba nti nno tusabe n'okukkiriza kwaffe kukole ki? Kweyongere. Situgenda kuyingira kereziya mpya na kukkiriza kukadde. Twagala kigende mu byafaayo oli abeere bubeezi mu ekereziya esseeta agende ng'akinyumyako ti kye nalabye twatuuse mu kaseera k'ebirabo tewaliiwo mu Kristo yasigadde akoze eki? Atudde buli omu. Amiina. Kaakati mu kaseera kano tusaba tubagambye ebbanga lyonna nga tubegayirira bwegayirizi muyiteeko mu kiggwa mukirambule. Ssebo bwana mukulu tusaba okkirize okutandika na leero okulambula kereziya eyo kukomekerezeddwa. Okutandika na kaakati tutandise okuyooyoota ekiggwa ky'Omukama. Mu kukiyooyoota ati olumu abeera mu kusike. Amiina. Bw'obanga kereziya yakulema okulambula gye tuvudde emabega kaakati wano we tutuuse gyesonyiwe omusota wesonyiwa bwoya. Amiina. Situgenda kuteekako sengenge toba tukubewo mu nzigi naye ke tukusanga ng'osalimbirayo ogenda kubozizza gwannagomola kati kubanga batandise okuzimba altaali y'Omukama kye tuyita ekitukuvu kino. Kati sigala mu kwegomba okutuusa akaseera kali bwana mukulu lwalirangirira nti ennaku z'omwezi zino tugenda okuyingira ekiggwa kyani. Toddamu kusaalimbirayo. Amiina. So bwana mukulu mukabba akasooka oba wabaddewo akajjijji wabaddewo akalala tuli ku 45,000 abaami mwetegeke. Nze mbalimu nze kennyini wano nga mbeetegereza. Abakyala konisemogere jangu wano wasooka. Abakyala bokka abaami bokka. Abakyala bokka abaami bokka. Bwana mukulu yali wali ku kituuti yeetegereza abakyala n'abaami naffe kwe tusibira olukoba. Amiina. Mwebali nnyo. Kwaya mutwongero lwaki nze nkibeeramu nga saba Kristo waali. Saba Kristo jangu okwate ekintu kyo. Kasita oli mwana saba Kristo muwali akafu. Abaami nga bakyayitibwa baami. Ate bwana mukulu saba okkirize bwekiti bwe kigenda okubeera tujjanga kutandika mu lawundi esooka bwe tutagiweza sikweya mita yagalagaana nga tugenda mu baami n'abakyala. Mu kino 45,000 akabbo k'abaami bwe tugabanya sikweya mita kiba kitegeeza tubuzaayo 45,000 gyegibulayo okuwera. Akabakyala kateeka okuwera mu 10, ak'abaami kateeka okuwera mu 10. Bwe zitawera situva wano kwaya mutuwe oluyimba situjagayalira mu bintu bya Mukama. Tunaasobola okugulawo ekiggwa nga situkoze bwe tuti sikikisobola.
abakyala bwe mutaweza 10 temuva wano. Bansirima ebirungi byompa byesirina omanye ensonga weba. Abakyala sente ezammwe ziba ntono naye ne musituka bangi bwezityo bwe ziweereza mmwe. Abaami tetusituka batono naye ng'ezaffe nnene. Era gwe n'osigala ng'olengera balengere olinga atabalibwa mu bakyala. Oyagala sise webale nnyo webalire ddala. Kode tulane Diana wali mubaleza abakyala kati tiwaliwo bigambo kasita ez'abaami ziyisizaamu muteekwa okuweza 10 n'abaami ezaabwe ekisukamu yennyongeza eyo Katonda gy'abatuwadde. Sebo bwana mukulukkirizo yanjudde omukyala Sise yanguko wano akola omulimu gwa Katonda, twagala tumulage mu maaso ga Katonda. Mwoyo atwoleka mu ngeri nnyingi gye tukola emirimu gy'Omukama. Ono akolera Bukedde ne mwana mulenzi ali ku kamera. Sise jangu wano abakristo bakusimeko. Situsasula Bukedde ne babeera awo ne bagamba omulimu ogukolebwa eseeta gwetaaga okuteeka mu maaso g'Omukama Katonda. Bangi bwe bagoberera ye mukyalo oyo Sise wajja wano wabeerawo okusonda naye talutumirwa mwana era alabiddwako ng'akabbo k'abakyala alwana nnyo kalabike nga kawera. Genda basemberere wali olabo bakanaawera oba kanaawera. Amiina. St. Matia Mulumba bino nno bwana mukulu ate kubanga abikakasizza onnangisa byatalinaako. St. Matia Mulumba bagamba mulina emmisa ewa Mwami Kenneth akiri Kulwomukaaga sijja kubeera saawa 9. Saba Kristo ba sampling ekijo kiweze abaami kiteekwa okuwera. Abaami kiteekwa okuwera. Buli mwami ali oludda luno kikubireko mu ngalo. Kirabye mwami afudde eno naddeyo babaddeyo kikubire mu ngalo. Babaddeyo ez'abakyala ziba ntono bwana bukulu naye gibadde emitwalo 45 square ya mita ya mitwalo 65. Kiba kitegeeza tubulako emitwalo gibeera 2. Akabbo k'abaami bagambye bongeddeko leeta tugenda mu abakyala baleki leka tulinde ebiva mu bakyala. Tujjidde tugende mu binusu zinaawerezo. Muleete ekiruuko temufaayo. Bulewa so bwana mukulukkiriza kwanjulire abakyala tubadde tubanoonyaamu ennyongeza ya mitwalo 10. Basobodde okuleeta emitwalo 14 mu Luwenda. Abaami tubadde tubanoonyaamu ennyongeza ya mitwalo 10. Basobodde okuleeta emitwalo 18 mu 10. Omusomesa okuva mu St. Francis Gyawooli.
Reverend Father, but deacons, choir, banyabone basebo, good morning. Amanya gange yenze Betty Chamumi Senyonjo nga ndi omu ku basomesa ba St. Francis, yenze deputy head teacher in charge of administration. St. Francis ekulirwa bekulemberwa Mr. Nida Henry era tuli abamumyuka babiri nga yenze omu kubo omulala ya Reverend Father Joseph Nsubuga. Ensonga endeese wano olwaleero kubabuulirako ku St. Francis Borgia High School erisangibwa e Mukono, Buguju, opposite Uganda Christian University. Nsookera ddala okutuusa okwebaza kwange eri abazadde mwenna abali wano, already abatwesize n'abaana, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Baatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakkeko okusigala nammwe emirembe n'emirembe. Misa ewedde mugende mirembe. Abantu ba Katonda tubeebazizza okutwegattako mu kitambiro kya misa enkya ya leero nga tuli wano ku St. Augustine Catholic Parish wano e Seeta. July tajja kutuva. Bagenda kisa ku TV ku ssaawa 4. Ogende TV wano ssaawa 4. Waddayo waka oyinza okugenda n'ogoberera ebibadde mu misa. Mwebale nnyo, mwebalire. July 2021 ogwo omwaka wana ab'e Seeta banagujjukiranga kubanga waliwo kereziya eyaliwo enkadde olunaku olwo lwe yamenyebwawo. Twali mu biseera nno bya COVID ne batandika okuzimba ekiggwa kya Katonda. Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa yatukulembeddemu ekitambiro kya misa ku Sunday eno ey'okubiri omwaka gw'ekereziya kya. Mbakulisa okuyita mu nnaku ziri zonna ze tumazeeko enkulu. Tukimanyi bulungi bwe tuva ku mazaalibwa tugenda ku lunaku olw'amaka amatukuvu ne tugenda ku Meyoreka, ate obudde buno obwa Christmas tubukomekkereza ne Sunday ey'okubatizibwa. Olunaku olwaleero tubadde wano ku St. Augustine we tusomedde ekitambiro kya misa nga tuzze okulaba myaka 15 Bukedde TV nga tujaguza emyaka egyo 15. Naffe abawulira eddoboozi tulina kye twenyumirizaamu byonna twatandika ne bannaffe bano ab'e Seeta olunaku lwe twasemba okusomeramu kereziya enkadde era lwe baagimenya lwe twasemba okusomeramu mu budde obwa COVID ne batandika okuzimba ekiggwa kya Katonda. Kereziya eno yali ntono nnyo ne basalawo okuzimba ekereziya wa Mukama. Tubeebaza mwenna abalina kye mukoze okulaba nga muzimbira Omukama nti Omukama agamba
muzimbe eyange nange nzimbe eyammwe. Ku lunaku luno olwokubiri mu mwaka gw'ekereziya amasomo gonna ge tuwulidde mwoyo abeera omu naye ebitundu bibeera bingi. Ate tuwulidde ekyamagero Mukama waffe Yesu Kristo yasookera ddala okukola ku mbaga y'Ekaana bwe yafuula amazzi eviini. Naye mu byonna tetwerabira maama Bikira Maaliya kubanga omwenge bwe gwaggwawo batugambye ku mbaga eyo baddukira wa maama Maaliya ne bamugamba maama tuyambe, n'abagamba kyonna omwana ky'anaabagamba oba Mukama waffe Yesu Kristo ky'anaabagamba kye mubamukola, n'abalagira okuŋŋaanya amatogero bayiwemu amazzi, era Omukama bw'atyo n'akikola, embaga neddamu okunyuma. Awo nno twekwase nnyo maama Bikira Maaliya ate nga buli kimu kye tusaba tumusaba tumwekwase. God is Way High School emaganju wali nno be banteekamu ssente okulaba nga programu yaffe ne yawulira eddoboozi ebeera ku mpewo. Awo nno tubeebaziza nnyo aba God's Way High School. Ogenda ku God's Way High School kasita otuuka emaganjo Kagoma okkirirako katono okuguwandiisa abaana kugenda mu maaso. God Way High School nga bw'okirwa God mulimu obwa Katonda. Awo nno tubeegayirira abazadde mwenna nga mwagala abaana bammwe mubagunjule babeere abaana ab'omulembe, babeere abaana ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lyaffe, baleme tutawaanya nga bano abatutawaanya, batwale mu God's Way High School owali emaganjo. Essimu yaabwe ogirabawo ku TV, kubirako ku director, kubirako ku headmaster, bagenda kubeera nga bakubuulira byonna ebisingawo, ate nga twetegekera abaana tuli mu kaweefube abazadde okuzza abaana ku ssomero. Awo nno abazadde mwetegeke kubanga bwabakeeredde dda, naye tonoonya ssomero genda ku God's Way High School. Nkoze ne Ibra ate era natambudde ne Asani, tubadde wano ku Seeta Catholic Parish ku St. Augustine we tusinzidde okutuusaako ekitambiro kya mmisa. Kereziya eno ekulemberwa Reverend Father Dr. Mbowa. Ekyenjawulo esangibwa wano mu ssaza ly'e Lugazi we tukoledde. Lugazi nno mwaka guno yekulemberamu emikolo egy'ennamugongo. Awo nno tubasaba mweteeketeeke bulungi ate mubakwasizeeko. Bwe baba nga be bakulembeze kitegeeza wabeerawo n'abantu abasobola okubayambako basobole okuteekateeka. Bishop Kakooza mwenna abaaniriza kubanga essaza lino yalikulembera era yagenda okukulemberamu emikolo emikulu eri ennamugongo. Kereziya ya wano munnange ya St. Augustine tennaggwa mukwano gwange gwe nno gy'oli. Mukama agamba tuzimbe ezize naye azimbe ezaffe. Mubakwasizeeko tulabe ng'ekigwa ky'Omukama omwaka guno. Kereziya eno nze ngiyita ya COVID kubanga twali mu COVID ne batandika ekintu ekyenjawulo buli omu kye yali tasuubira, naye tubasabira Omukama abongere essente basobole okumaliriza ekigwa kya Katonda ekimuweesa ekitiibwa. Sigenda kusukkako wano. Mbaagaliza Sande nnungi akuume ow'ekisa.